omwami gwe mulaba ono bamuyita Nzeire Kaguta y'omu ku bato ba mwami Museveni. Ayogedde ebigambo bingi nnyo naye ka clip akasembyeyo ke njagala tuwulirize ffenna njagala ffenna twegatte ku vidiyo eno ate njagala mugisharing kubanga tukyalimuko abantu okwebuzaabuza naye olaba ono ategeera ekigambo kino ekigambo kyayogedde kye njagala tuwulirize. Tega okutu. Mwebale muno ekindi ekiraga kugamba k'omuntu naye ndi omuntu aba omuntu kandi etabe nakosora orumirubi aha omuconstituency aha najuma abantu nakosora orurimi rw'okujuma kandi obwakujuma asomera amateeka ninyenda ngu mubagambire kandi mubagambire hati ngwitwe na murumuna waitu Honorable Sodo twine nsonga nawe kandi tumuri enyuma abo kuba ine furaga izoba lyarra taine furaga tukumurara enyuma tukuma twine obuzare nawe bw'okuzarwa nawe konka tari bwa furaga obwapati mbwenu hati ngenda kubagambira aho turi mu maisho ganyu hati nyomushana turi ya TV turi ya buri kimwe okwo kweyeta roya kandi ahenda amateeka okujuma abantu akajuma na family yija mbwene yazo mukanulera izo family yagireta owakigambire neija kutyehakana owakigambire neija kutyehakana ahabokuba tarwaine na Sodo owaisimbiraho nka candidate ariyo natera family ariyo nagira ata natera family kandi najya mumutera akaruru ka protest vote nawana amashyaka mumutera akaruru ka nopo protest vote nkimanyisa ki akaruru ko kwa kanisa okategedde omwami ono nakugambye ategeera kye bayita protest vote kati gwe monna nkyukakyuka ali eyo ng'okyebuzaabuza otaputa protest vote mu ngeri yo ndowooza owulidde nti n'abantu betuvuganya bategeera bulungi kye bayita protest vote. Kakati omwami ono Jeti avuganya ne muganda waffe Idi Semata avuganya ne omwami Aine Kaguta Sodo. Bwana Jeti bw'aba ayogera ebigambo bye akozesa nnyo ekigambo tugenda mu kalulu aka protest vote akyogera nnyo naye nga ye mu kukyogera kikyagezaako okutegeeza nti agenda mu protest vote yakulwanyisa family eya Museveni. Era omwami abuuziza oyagala otya Museveni naye ate nga toyagala family ye. Era kyava amwewerera mu abatawulidde Lunyankola amweweredde agambye nti bw'oba olwanyisa family kakati njagala okutegeeza mu butongole nti kati family eyingidde mu kalulu kano kitegeeza Sembabule is on fire. Puliriza bulungi amugambye nti oyagala otya Museveni ate n'otayagala family. Buli byayogera byonna alumba family. Jeti agamba nti tugenda mu protest vote. Kyategeeza mu protest vote tugenda mu kalulu ak'okwekalakaasa. Ekyo Jeti kye kigambo kyatera okukozesa nga anoonya akalulu ke. Jeti ono tukimanyi bulungi nti yeroya wa mwami Museveni oyo mwami atera okuwoza emisango gye egy'ebyokulonda. Era mu kkooti abeerayo nnyo yalina law firm ndowooza we twogerera kati esinga amaanyi mu Uganda. Ye yazze okwesimbawo okulwanyisa Sodo. Era ye muganda waffe Idi Semata abo be bantu balwanagana nabo ku ssaawa eno. Kakati omwami Nzeire ali mu kwewera agamba nti okufa n'obutanyagwa tugenda kutunka ne mwami Jeti ye yeeyita looya nga atamenya amateeka. Agenda amuvuma amwonoona aweebula family kati naffe family katuyingire mu kalulu kano. Agenda kiwulira tugenda kutunka ebyo ebigambo mwami byakozesezza naye ebyo byonna ebigambo kesinza okulondamu akakulu ennyo ke kagambo kagambye aka protest vote. Agambye protest vote ogamba otya nti oli wa NRM Matengo oyogera ekigambo protest vote ekitegeeza protest vote oba ogamba nti bateerere Nuupu akalulu balonde Nuupu. Ye kyagambye mwami Nzeire nti buli wogamba nti tugenda mu protest vote kitegeeza oba ogambye tulonde abantu balonde Nuupu.
n'agamba protest vote kitegeeza akalulu ak'okwekyanga. Kati ono byali mu kubagamba. Omwami ategeera protest vote, abantu bano bategeera protest vote. What about you? Lwaki gwe ku ssaawa eno kyatankana protest vote? Protest vote tugenda mu kalulu kakwekalakasa kakwekyanga, naye akalulu ako tukayingiramu nga tujja kwekyanga. Lwaki? Nga batubbye. Baganda baffe bagemba ebigambo bino ffe tetugenda mu kalulu kakwekalakasa tugenda kuba bantu nga tulonda biki. Tugenda mu kalulu kakwekalakasa kulonda kigambo kiyitibwa red umbrella nga tetutabiseemu muntu wa yero ne bwabeera mwana waffe ne bwabeera muki kasitaba nga yavudde ku mugendo n'abanga si wa NUP tewali kumulonda. Ekyo kye bayita protest vote. Totabika nnyanya bagamba batya, toddira kasooli ate n'omuteekamu ennyaanya. Saawa yakwejjako nziiziiri. Tugenda mu protest vote saawa yakwejjako nziiziiri. Protest vote etandika na kulonda. Londo oyo gwolaba nti yali umbrella, ataliko umbrella suula eri ebyo tujja kwegatta mu maaso eyo, oba mukazi oba mukyala oba iki, ebyo tujja birabira. Kati bwe tunaamaliriza okulonda tukuume akalulu kaffe kuba tuli mu kanoonya already, tukakuume tukagoberere, singa bakabba kati awo tukalwanire. Okategedde? Tetugenda kulwana na muntu yenna, tetugenda kuvuma muntu yenna, era abo buyinza mutuwulirize. Tetugenda kulwana na muntu yenna, tetugenda kusooza muntu yonna, tugenda kukuuma akalulu kaffe ng'amateeka bwe galagira, naye kageze kabbibwe. Kati mwami byabakama, kino kiri wuwo. Tukugamba ebigambo bino nti amazima tujja kwekalakaasa singa obba akalulu kaffe kubanga kiri mu mateeka. Singa obba akalulu kaffe tujja kwekalakaasa. Tetugenda kukwata mungu. Tujja kwekalakaasa ng'amateeka bwe galagira.